Saba rutandiko kuyiga Katonda waffe w'ekisa ekingi tukwebaza kuba otulese mwatuzwalamu otukuumye otugabiridde nga kisa kyo otusaasire otulongoose otutuukirize mu maaso go tw'omwoyo w'amagezi tuyingame nga tuyiga era n'obukungu butwetoolole wa Yesu Kristo omukozi waffe. Mukama yaffe yeebazibwe mukozi abali ku lutimbe. Our today's sermon is entitled Repairer of the Bridge, oba omuzibi waki atereeza ebyo byayonoonebwa. Mu ngeri ez'enjawulo tusinga okusuubira nti okulipaaringa the bridge kiba kiraga ekintu ekisimiddwamu ekyonooneddwa. Yes bwe kiri naye nga tulipaaringa the bridge original weeri kwe tulabira okulipaaringa ekituli, kubanga tutwala mu kitabo kya Matayo, Daniel chapter 7 verse 25 Bible etugamba nti he shall think to change times and law. The purpose just thought of changing. He did not change God's law, but he presumed yefuula akoze eki akyusiza, yeepanka nti akyusiza naye teyakyusa, wabula ekyo ekicupuli kyeya editinga yekiri mu kulaba kw'abantu. So abantu bakyusiza amaaso gaabwe okuva ku original then batunulidde duplicate. So if God's law was changed, then Katonda nebadde nga takyalina value, kubanga yandibadde asobola okuba nga akyusibwa n'akola ki n'abeera nga agibwawo. There is a battle going behind the scene, oba yagenda emabega w'olutimbe. The battle is about truth, light and truth, omusana n'ekizikiza, light and darkness, or truth and error. So this battle mpozi nga tugenda proceeding asooka ensoma ebigambo bino ebiri mu kitabo Isaiah chapter 58 verse 12. The Bible says, let me first read Psalms 119 verse 105. The Bible says, Bible egamba, thy word is a lamp unto my feet, ekigambo kyo etabazira ebigere byange, and a light unto my path. Nti era gwe musana eri ekkubo yange, oba ekitangaala eri ekkubo lyange. So Mukama yatuwa ekigambo kye nga instruction oba omulungamya okutulaga ekkubo ery'amazima tulina okukola ki, okutambulira. So omulungamya ono ekiretedde ensooka kubanga eri mu kubula bavudde ku kkubo ery'amazima, kubanga bavudde eri instructor. Nga we tusoma as we read in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16 to 17. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for learning in righteousness. Siwagamba. So Bible Mukama atuwa ekigambo kye era kitugasa olw'okuyigiriza, olw'okunenya, olw'okuwulira ebiri mu butuukirivu. So that the man of God be thoroughly furnished unto all good works. Nti abeere nga amaze okuwundibwa mu bikolwa bino n'ebiki ebirungi. Mpozi olwaleero the title for our sermon is entitled Repairer of the Bridge. Nyasonya tugenda ku proceeding naye. Okay. Tugenda kusoma continuing with Isaiah 58 wetwali tugamba. Isaiah 58 tujja kudda ku screen. Isaiah 58 verse 13. The Bible tells us, and they that shall be of thee
shall build the old west places. Abali bababo abamukama, those who shall be of God, of the wagamba of thee. These are God's people. But in the book of Revelation, chapter 12, verse 17, we see the remnant of the seed of the woman. These are the repairers of the breach. Thou shalt rise up the foundations of many generations. And thou shalt be called the repairer of the breach. The restorer of the paths to dwell in. So we have God's word has been there from creation, from everlasting, and it will still continue to be here for through everlasting. So the repairer of the breach, which means there was something and was okay. Agamba mpozi kyemalinga nti wabanga waliwo ekibadde kiriwo kangeze mu kigambo kya Katonda ekiriwo ekyo kiba kyamalodoko kyayononebwa buki. In fact kiba kulipairinga the breach kuziba kituli kiba kyawundibwamu baguyita muki ndoza omuulenge gwa muulenge. In fact ekigambo kya Katonda tutasomera mu Bible mungeri endala etteeka lya Katonda. This is God's law. So the Sabbath waba ekiragiro kya Sabbath yetteeka eryaggyibwawo bwe liti ne wasigalawo ekituli. So we are repairing, we are bringing back at the foundation of many generations. So foundation yenu eri complete, terimu space, terakinga kujjula, eri perfect, etuukiridde. So we tuba tugikomyawo tugirestoringa. Restoring ekyaliwo omanyi computer banga bamaze oggiwa Windows. Okola data recovery. Data recovery ekomyawo ekyo ekyakola ki ekyaliwo, which means in fact walante ekintu kyetera okugamba tewali kintu mu nsi kisobola kuvaawo. Oba muntu ne bakwokya ne bakufuula evvu ne bakuyiwa mu nnyanja tosobola kukola ki era oba okyaliwo. N'omunyu gwe nnyini ne bw'ofumba omunyu n'oguteeka mu mazzi n'ogatabula ne bw'ofumba ne gaggwamu era gukola ki. Which means buli kintu kyonna mu nsi kirina okubeerawo. Hano mbagamba nti Mukama abantu baabo kyadda baggwawo tulivaawo tukola kinga abantu bayiwadda ne muvu ku mayindi y'omuntu mu kulowooza kw'okutono alabe bayola evu ne baliyiwa mu nnyanja totala omuntu alikola akoze eki. Era mama yakugamba nti kuŋŋanya evvu eryo gamba nti nkuba bukubi tugende kati gwe lwaki kisoboka nsobola okuŋŋanya evvu lye bayiyeyiye eddala kwamba kinganga omuntu omu watera okugamba tutera okukozesa emirimu gyaffe tutabula ebintu ebyenjawulo naye bw'ogezaako okumikisinga ebintu ebyo ebyenjawulo neyagala katandika okwawula kamu kamu ogamba nti kangulemu afazaala ebirala bino tubiyiwe kubanga sobola kuddamu kubikola ki kubyawula olwedde biri mixed tekisooka ku magezi agaki ag'obuntu. Naye kyewunyisa Katonda gwe tusinza ebyo bisukakaawo kubanga amanyi n'ennamba y'enviiri ezituli ku muki amanyi nti bwala Samu alinako enviiri obukadde 8 njogedde bwogezi yinza okuba nkusedde nga bubeera obukadde 8 ziba zaalumaggamagga naye ng'ate bwe tugamba nti complete gundi ezijjudde ku mutwe Mukama yamanyi obwesedde n'obwesedde bw'enviiri obukuli ku ki naye mwatu Katonda akimanyi nti owooluganda ono asinga kwoli enviiri naye ffe tutunulira kumwe tulaba ntujajinga nti ekyo kiteredde naye Mukama agamba tekinaba kuba ki complete. Naye kyenjagala tugambe nti bwe tuba tulipeyali nga turestoringa baaka nga tukomyawo tubuulira enjiri si mpya si musana mpya gwe tuleeta. We are preaching the gospel which was preached by the pioneers, by the apostles, by the patriarchs and the prophets. Tulife nabo Luganda. Enjiri gye tubuulira sireeta musana mpya kiyingi. That's why I quote Isaiah, I quote Genesis, I quote Kings, First Kings, tulaba ndowooza Buluganda. Sireeta musana mupya. When quoting mwewo bonna BC, tewali new version of the Bible gye tukubye. Unless bana bakuzegeza okuba new version kati. I have seen the Bible of my sister here. This is New King. This is good news, not news. These are fake Bibles. Though they have some good message to the reader, simple English, but in other words, these are Jesuit Bibles.
The good Bible is King James Version Bible. And these Uganda versions, these are fake Bibles. Mugazina muzi tracing. Zirimu errors nyingi nnyo obozisubitse tezikwatagana. Wanayogera ekigambo ne wano naye kubendo omuntu n'abeera confused. Kyova nti abantu asinga okuba keere nnyo waneno according concerning the law of God. These are people who do not know who are unlearned. Bana ba professor aga Bible doctor n'abalabo na just bobe esirwaza bwesibaze nga bamanyi kituufu. Ne waliwo abantu bana batamanyi kye bagobere kibagira bafollowinga followings butamanya kwasoma Bible Uganda version nemuwunza nafuna kanzunzu naleka kutaputanga wakoze eki. Nenga bwotununya mu context y'ebigabi n'entuufu omuntu ategeera asomyeko ategeera ekituufu just agana buki buganyi. So if we are repairing the breach tuzaawo ekyo ekyaliwo nekyanaku nnyo kikwasa ennaku nti many even Sabbath keepers, many truth present truth preachers, they also they have not repaired the breach in the law of God. Tagiripairinze kubanga this breach is the fourth commandment. Katusome ebigambo biri mu kitabo kya. Okay, let me first continue with after Isaiah 58 verse 13, the Bible has said, and they that shall be of thee. Who is this thee? The church of God. God is remnant people. Shall build the oldest places. Thou shalt raise up the foundation of many generations. This is God's church. And thou shalt be called the repairer of the breach. The restorer of the paths to dwell in. Azamu kuba gedda ge batulanga ki? Ge batulanga munga oyinza tamanga kai wano twawumuliranga wano. Naye ng'ekikuumuza abagamba ne abantu bamina okulinovating ebifo ne bagamba tubizze buki? Basobola okulaba nga bisobola okubeeramu nga wekyali before. Naye tuba tweyongeddeyo katudde ku lutimbe wetweyongerayo mu batano gye tuliko. In the book of Daniel chapter 6 verse 5, Daniel facing the same problem. Ngageza okubuildinga the foundation. Ngageza okuza omusingi w'ekigambo kya Katonda ogwali gufiiriddwako. Tulife nabo Uganda. Abantu bafa ku kigambo kya Katonda ebbanga ddene. Kyobanga nti Mukama yatuuka n'akwata abaana ba Isirayiri n'abawa emikono gya kabaka nani? Kabaka Nebukadduneeza. Bw'abawaayo lwaki yabawaayo? Kubanga bali bafudde ku kigambo kye ekyamazima bagenze bakoze enkola batambudde ng'ensi bwekola ki? Bwetambula. Mukama n'asooka abavaako n'abapanishing okumala ebbanga n'abasirika mu busibe mu Babuloni. Naye mu kitabo kya Daniel essomo 6:5 baali baagala okukwata ensonga ku Daniel ne banne mulenga be baakozesa. Then he said these men abasajja abakola olukujjukujja okulanga Daniel bamufunako ensonga afe. Omaife tuli aliens tujuke sabiti ewedde. We are aliens. Mulaba ndowooza. Kati ensonga gye banoonya ku alien y'ekiseera ekyo Daniel. Ekyewuunyisa ku Daniel okumanya ddala ye alien y'ekiseera ekyo. Daniel reformer. Daniel health reformer. Sorry. Muzi wa yadde obujja mu byobulamu. Tisiwo guli. Daniel ya magnifying God's law. Olaba ndowooza. Agenda maaso ga Daniel chapter 6 verse 5 agamba nti then these men said these men, we shall not find any accusation against this Daniel. In fact, society wetutumia bwe tulina kyo tukola ki? Olosanga muganda nge Saamu nga akuuma sabbiiti oyinza okugamba nti sorry nga tabba kizo government ezo musiteeka mukaduku kuba tabbye. Ezo tasse muntu we musibe. So banoonya any accusation yayinza okufuna ku muganda ngono baganda kamaleka ekigambo kino. We have only one thing that can bring trouble on our lives. It is the Sabbath. Gye basobola okulaba nga senga bagitandikirako bwe bati bajja kutufuna. Kibandi wano bagamba nti except we find it against him concerning the law of his God. Daniel mulabe bamugamba tusobola okufuna ensonga na accusation yonna ku Daniel nga tukute kuteeka lyani abama endenda asobola okuzanyisa ku bigambo bya Katonda. Ogambe Daniel nti va kuteeka lero togenda kusinza avuname. Oluganda brother Sam oba brother oba sister ina gwoyinza aliwa na ulize bigambo bino
bakere bagambe ndi sabiti ogenda kusinza ogambe mune baganye tera nnyo buliro obwana obukazi bwatu ne busajja bwatu obwana obusoma ngabo gamba ndio mugenda kola bibuzo sabiti mugenda kola bibuzo mara mune batuganya ati wali kyakola kasa kyabwalumu tukola bibuzo kikole ki tera nnyo gamba abantu ngaba nabagenda e Bulaya ogenda okuba ebyeyo oba mu busiza bawala boxinga ne babuza ati osaze omukamo muweye emyaka ebiringo omujemera Jono jipulesinga ati okuva 2021 nga atandika paka 2022 ngenda kubeera in total disobedient tulife nabo Luganda ndinga nkujemera mukama nze gampeye emyaka egi nkole bibye nkole nyonone muko then yakudda nkwetondere. This is Catholic style. Mujukire nga bakuguza abantu amabaluwa okubajja bakebibi bakuguza ebbaluwa nosonyo bibi wakola byokola nebyo likola maaso sente ye kweyimirira kali mukama siwe tumukwala Luganda kali mukama ngenda kusindika kimwe kye 10 kingi nnyo buli sabiti buli mwezi nsabo nzikize ngende nkole nga mpagira omulimu gwo abonzo musajja nga mufere wa ku masimu nenga bwamala okufera nga awaye kimwe kye 10 oyo musumani wa mutegeraga mati samu muleke awo tokwatawo omusajja yayimiriza omulimu gwani gwa mukama atuba bali babba balina sente bazirina kalwasha babba atamba bamanyina okufuna ebyokwewolereza mu bibi byabwe. Bible yagambye nti we are repairing the breach ne bagambye nti ekisoga yagenda tufunako yokayoka eriyemu accusation egenda kuva abantu wamu concerning the law of our God. Teri kirala kyonna baganda bange teri bagenda tukwatira walala wonna kwa teri kyoyinza kukola nga government egamba nti njagala mubbe kyokka muganya okubba njagala mutta abantu muganya okutta abantu ekiyinza okunonyisa ewuwo era obanga tulina musango ng'ogwo otambula freely oyina mundu ewaka ekinakwasa no balina okunoonya ensonga emu but the law of their God most especially bagala the fourth commandment which a breach Catholic Church yateka mu kiragiro kyani. So it is what we are repairing, but in repairing this breach tifena Luganda the enemy is going to rise up to fight against the aliens zemwana ko last Sabbath era kikiga manyalo kibagulya ko baganda nga tugenda kuyigole kunya kuddamu mbayo kagundi emabega. Aliens were formed with only one purpose. And we were called aliens before even we were aware of this, of that. We are called aliens. God's people are called aliens. We are tracing a Bible baganda bange. Toyina wosoma nti wale kitonde kiramu kama ku bitonde bye yatonda ekiri mu bwenguleyo. Esobola kuva mu gune ekisobola kuva mu nseze zitayona nikijja ku nsi kuno kukola ki? Okujja kwa malayika bokka. Era wangena balaga ko lweggulo filimu waliwo filimu ey'okubiri. Bajita the war of the world, of the earth, olutalo olwaki olwensi eno balaga aliens era mulaba aliens nga baziganga ziva mu bwengula zikka. In fact embereri gye bakola mu filimu eri era olutalo nga alien ezirumba ensi ziva mu bwengula time yatuka n'okutuka n'ateekawo ne balaga nga bano abatera okutulaga mbu Yesu atwala abantu mu bbanga rapture. Awo nango tekawo ekigunyi nga power eva mu bbanga esika abantu bambusa mu bbanga balaga nga okwambuka aliens zitwala baki kati nesitandika okwonoona ensi kati batandika okwegattawamu ng'ensi okulwanyisa aliens zaali zikoze eki zaali zize okwonoona ensi. Battle of the world. So bwebanga sigwe alien yali wano tomorrow war on aliens the Sabbath keepers. We work 6 days and we go back to we crawl back to our nests. Netu ulapola tuda mu bisu byaffe. Ne wo uli andi akali mukazi ze gobera mu kisuucho ngokoze eki. Owumudde kati bagenda soka bakubezo aliens zoba ziri kuno ku nsi. Kwa jukira kamaleke ekigambo kino abasajja kibogera kituufu. Aliens ezo ziva mu bbanga naffe ziri ku nsi kuno tulina fomu etya. Lwaki kubanga ku nkomero mukama agenda tuwe emibiri bali gye bakola ki. Kati tuli uniform choba bana aliens zebalaga aliens zebaso okulaga ziri ku nsi kuno mulaba zali Russia nga ziri wansi eyo gye zibeera mama waze kanisa ebisa amaje genda kwalula
aliens nyingi zitawanye eddembe ly'abantu zisanyewo abantu kubanga ekkanisa buli weeberanga eteeseresa abantu baayo nga baweereza Mukama bagenda fuluma babulira enjiri bano basaanewo be bayita abantu ensolo ekola ki wena bakukyuka okudda eri Katonda Mukama gyazikiriza ensi agikole ki kati balina okulwanirira ensi aliens zino bazikube nga tezinakola ki kuzaala kuwalula ekkanisa bajataakinga bagenda okulanga bakuba n'omukazi naye mujjukire ku Esula 12 omukazi bayagala okumumira naye Mukama n'amukola ki si ekkanisa abooluganda so kati tebagenda ku attacking kulwanyisa mukazi. That's why the church can never become Babylon. Wano kiva Ellen White yayogera bulungi yagamba nti God's church can never become Babylon, and that is a fact. Kubanga Satani agezaawo okulwanyisa ekkanisa emulemye ebbanga lyonna naye balwanyisa we the remnants and the children of the church, the aliens of the great the mother alien febe balwanyisa naye wano balaga mu firimu nga alien bagisse bo balowooza mu ndowooza zaabwe njabategeezako ekigambo kino nti abasajja n'okumanya nga basirwa emitwe gyabwe balina emundu ze baateeka mu bwengula. Manyi waliwo ensi erina force bbiri, rotational force esikangeza waggulu ne gravitational force esikange ekola ki eza wansi. Wakati wano waliwo wooteekawo ekintu tekyambuka tekikola ki kibeerawo bwe kiti. Bazimba mu space bateekayo enguudo za train, bateekayo ebibuga bazimba. Wakyandika kimuyisa nejja kuddamu kijjukire nageza kunoonya kyandika ekyo nekyanemye okufuna bwe kiri. Bayibuli egamba nti n'abali waggulu mu bisu ndibakola ki ndibawanula ne bakomyewo ku nsi basasulire omusango gyabwe. Bambuse mu bisuube byabwe waggulu gye bagenze naye Mukama agenda kubassa wansi abakomyewo. Kakali bo kye bagendera kyekiriwa nti waggulu gye bateeka ebisu byabwe byaffe biri wano babitulangira mwali eni firimu eri mugijjukira kati n'abalina ebyabwe babakozeewa kati abisu byogerako yumba gaffe kwa Abadiventi tuwummula ku Ssabbiiti and we crawl back to our nests. Kati bo mu bisu byabwe ebyawaggulu bye bakola waliyo emundu gye bateeka tegenda okuba Yesu ng'ajja. Bwe busiru bwenjogeddeko bagenda opulaninga nga balabadde emyaka mingi naye balowooza ngomaze okuva ku eyo gye balimaze oteekateeka ne kuno ku nsi kwe tuli oba otunya firimu eyo gye mbadde mbagamba bateekateeka okuzzaayo backfire bakube naye baganda bange let us continue to repair the breach. Our Jesus is coming soon. Ekyo mbabuulire baganda bange tulipeyeringe ebituli ebiri mu kigambo kya Katonda bye basuulamu Mukama fajja katugale ku lutimbe omwoyo nabbi agamba bw'ati. Tugenda kusoma ekitabo ekiyitibwa Acts of Apostles page 11 but not in the Bible. This is the book of the spiritual prophet Ellen White. She wrote, from the beginning okuva ku lubereberye faithful souls have constituted the church on earth. Emyoyo emyesigwa yegikoze kanisa kuki abantu balina amanya. Yes, they are proud of their names that we are the church of God because they have the names. Naye faithful souls have constituted the church of God on earth. In every age muli mulembe the Lord has had his watchmen mukabadde n'abakuumi be olaba ndowooza who have borne a faithful testimony ababulidde enjiri ey'obujulirwa obwesigwa to the generation in which they lived. Mulembe gwe bakoze eki? So are you a repairer of the breach? Are you one of the faithful few who are burning the faithful testimony in this generation? Osobola kubanga onjiri eno gibuulira mu ngeri nyingi nnyo. Abamu bagibulidde okuyita mu support y'omulimu gwa Katonda, bagibulidde okuyita mu kulanga benyigiddemu physically. Olaba ndowooza. Others they support and they preach. Olaba baluganda. So buli Mukama kyamusobozesa okukola kyakola ki? Tabu eriemu problem eriwa abantu wamu wokka. Mukama kuwa busobozi n'ogaana okwenyigira mu buweereza obuliwa. Iwali obuzibu wokka. Naye tukulusime ndoza abali ku lutimbe tusome statement eyo tujja kudda ku lutimbe mugirabe. Acts of Apostles page 11 agambye nti these faithful souls his watchmen who have borne a faithful testimony to the generation in which they lived. Kufa mabeganga bantu ba Katonda besigwa bakola ki? Webali. Balaba ndowooza. Twekitibwa Review and Heralds August nga lumu 1893 agamba bw'ati
through all ages and in every nation. These are those that believed that Jesus can and will save them personally from sin are the elect and chosen of God. They are his peculiar treasure. Buli mulembe mu buli nsi abakkiriza nti Yesu Kristo okubalokola kinnakimu personally okuyita be balonde ba Katonda be bano abamukama abantu abalonda abaki abenvuma awo tumaze osoma waawo baganda bange tubadde ku lutimbe. So wakinyendo balaga kyekirwa nti time wetuuse abantu bazukuke bategere nti buli mulembe mukama agenda kulokola muntu seki mwezi okweripa ku kibiina kyonna noga nti this is the place where I must find Jesus. This is the place where we must go for worship. This is our Jerusalem for our time. But God has his Jerusalem which is not visible. As long as mukungana muli mu kigambo kya Katonda efuka Jerusalem temple ya Katonda, holy temple. Ngacha bisera by'abana ba Isirayiri mu bisera bya Yesu sole bwe yali ku nsi nti we bakungana mu kitabo ekitibwa Mountain of Blessing ku mutwe gwitibwa the Beatitudes agamba nti we bakunganyanga bawansi w'omutwe wonna bakufuna akaseera bakungana ba ku lusozi bawa. That was the holy temple eyali yeekaalu eki entukuvu. Tudda ku lutimbe agenda maaso naga ebigambo bineeno naye abantu katudde ku lutimbe faithful souls kye bazikoze abantu bali kutimba abala katudde ku lutimbe katono nnyo emyoyo emyesigwa kyeki kituuseeko tujagala kutimbe oluvannyuma okuwulya message n'ey'amazima abali ku lutimbe nza okusobola ekifaananyi ekyo bazze bazikiriza abantu ba Katonda babatta bazikiriza alien zineeno ze bamaze okupuleyinga bazze balaba nti emirembe gyonna bazze bagezao kuzirwanyisa ziganya okukola ki bagala mobilizing ensi yonna nga wekyali before babeere ne common enemy atya. That's why tulina okwegatta kw'amaki gegasse wamu gafunye ekibondo kimu galwanyise omulaba atya. Wasetimere gyengenda okusomako eri mu kitabo ekiyitibwa tugiwulirize baganda bange nkulu nnyo egamba bweti mu kitabo ekiyitibwa CET nja kukijjukira nkibagulye CET page 93 ndwakokusatu agamba bwati I saw that God nalaba ndi Katonda had children who do not see and keep the Sabbath. Ayina abantu batalaba era batakuuma ki Sabbath. They have not rejected the light upon it. Tebaganye musana gwa Sabbath. And at the commencement of the time of trouble, kitandika, we were filled with the Holy Ghost. As we went forth and proclaimed the Sabbath more fully, this enraged the churches and nominal Adventists. This enraged the churches and the nominal Adventists. Adventist church age tevangao. But we have those who are nominal and the remnant. You see the two groups. There is no another church other than the Seventh Adventist church. But we have the nominal and the remnants. So this enraged the foreign churches, the apostate churches, the apostate Adventists who are nominal later, as they could not refute the Sabbath truth. Only Catholics enraged. Not only the so-called born againists. Even our fellow Sabbath keepers, so-called Sabbath keepers, who are attacking, their works prove that they are not Sabbath keepers. So this will enrage them. Agamanti. And at this time, God is chosen all so clearly that we had the truth. And they come out and endured. They came out and endured the persecution with us.
ne bajja twegattako ne baguma wamu okunyigirizibwa wamu naki naffe tulife n'abooluganda. I saw the sword, nalaba ekitala, famine, enjala, pestilence, kawumpuli, and great confusion in the land. Ne kutabuka muki mu nsi. The wicked thought that muliza kigambo kinene lwaki bayita global gundi. Climate change. Bagamanti, the wicked ababi thought that balowooza we had brought the judgments upon them tubaleseko emisango, and they rose up and took counsel. Nebagoloka ne bateesa batya to read the earth of us, batujje muki tomorrow on aliens. Ne bagoloka okutujja mu nsi yotano tugende twabako sabiti ewedde, thinking nga balowooza that then the evil would be standing. Balowooza nti obusungu bugenda kuba nti obubi bugenda kubanga bukola ki bukakana obubatuuseeko olw'obujeemu bwa naye buli abagenda maaso n'agamba in the time of trouble, mu kiseera ky'okulaba ennaku, we fled from the cities, twadduka okuva mu bibuga, and villages nemu okuva mu biki omuntu wa Katonda aliwa mulowoozaawo mu nsozi mu bibira. Kati olugamba nti our message today, go to country, mugende mu bifo ebyekyalo. Naye even in that time, in cities and villages, tugenda kugobebwayo nga tudduka for the safety of our lives. Naye buli agenda maaso n'agamba bagala eno kyasi tulina okubulya ekigambo kya Katonda. Gwe musa okukago tulina okubulya abantu amazima ga Katonda. Enkya bigenda kuba bizibu. Tomorrow on aliens, temugita ya kusaaga. Aliens ez'amazima ezigobera ekigambo kya Katonda. These are God's faithful ones. Agenda maaso n'agamba muzanye ekigambo kino agamba bw'ati, in the time of trouble twaduka tugenda ne tuva mu bibuga ne mu byalo, but we are pursued by the wicked who entered the houses of the saints with a sword. Naye ababi mulaba ndowooza baatwala omutawaana okuyingira mu mayumba gaffe n'ebiki n'ebitala. Kyekyaddako, they raised the sword to kill us. Baagolokosa ebitala okututta. Kyekyaddako, but it broke and fell as powerless as a straw. Nebyalumenyeka nebigwanga obuki ng'obuseke. Abooluganda ebintu bya Katonda byewuunyisa. Then we all cried day and night for deliverance. Otwalaba ebyo bibi Mukama tukola ebikulu naye twawulira ng'ensi tukoze eki ne twekabira Mukama nti tulokole, and the cry came up before God. Okawa ne kutuuka eryani eri Mukama. Sabiti ebyo twalabako wano ebigambo tuyiga ku kyokuyiga. God will give his people the day and the hour of his coming. During this period, Mukama agenda kuwa abantu be essaawa n'oluki. Bantu bange temunakuwala mugume. Sabbiiti eno ejja tujja kuba tugimanya ku time ekuba tumanyi sabbiiti naye tumanyi yaddi. Olaba ndowooza ngenda kubanona zijja kuba ssaawa bwe ziti oba mu kaseera bwe kati ngenda kujja nonayo baki. Mukama agenda kuwa abantu be the day and the hour for his coming. Kyekagenda okuddako, the sun came up, enjuba nekola ki nevaayo, the moon stood still. Si budde bwa kiro buno enjuba nevaayo, the sun of righteousness. Omwezi ne gukola ki, the streams ceased to flow. Ensulo ne zirekera okuyiika. Dark heavy clouds came up and crashed against each other. Ebire ebikutte ne bijja ne bikoonagana byokka. But there was one clear place, waliwo ekifo kimu ekyali ekitukula, of settled glory, waliwo wateredde ekitiibwa. Whence came the voice of God like many waters, wava eddoboozi lya Katonda ng'amazzi amaki amangi, which shook the heavens, eddoboozi eryanyenye eggulu, and the earth n'ensi. The sky opened and shut, obwangula ne bubikuleka nga bweggala, and was in commotion. Wali mu kukola ki kulama bwali tebuteredde. The mountains shook like a reed. Nti ensozi ne zitandika okuyugagana ng'obuki ng'emmuli. Era nja balaga ebyabaawo mu firimu eyo nga mulaba embeera ekoze eki etabanguse. In the reed, in the wind, nga oluli mu mpewo, and cast out ragged rocks all around. Okasuka ensozi enjazi sole. The sea boiled like a pot. Ennyanja netokota ng'eki ng'ensuwa, and cast out stones upon the land. Nti nekasuka amayinja kuki abaluganda ensi egenda kutabanguka. Abantu tasobola kutunulira abatamanyi bigenda kujja maaso, abatamanyi Katonda wabwe basinza.
abagoberedde sitaani nga muyita Katonda bagenda kwejjusa ebigenda okujja ku nsi. Si byangu. Naye the war is all about the aliens. Tulife nabo Luganda. Eri ku kyabo Luganda. Eri ku ki? Ku olutalo luli ku aliens neno ezizibe biki? Yatunyenye kyandikibwa kineno. Mwakwesa kisoke sura 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 6. Njaga musome mulungi asome ebigambo bineno. Bikulu nnyo. Akwisa toloze nnyo part yenu. Buli muntu yenna Sabbath keeper wali. Buli muntu yenna agobera Katonda. Anoonya gulejja n'enseki. Nga ofunye ku musana guno ogubuliddwa ko obwako bw'ekiseera buno. Obutali buli kifo. Batonoonya babulya kubanga bwatakinga ensobi z'abantu bangi, abantu balowooza nti tuvumirira. Naye si bwe kiri bagana. Simanyi obaani anakosa eddoboozi eddene okusoma ebigambo bineeno. Naye tugenda kusoma mu kitabo ekiyitibwa Bakolinsi ekisooka 1 Corinthians chapter 10 yengambi verse 1 Corinthians chapter 10 verse tugenda ku verse 1 yes chapter 10 verse 1. Kubanga saagala mmwe obutategeera. Saagala mmwe obutategeera abooluganda brethren. Bajjajjaffe bonna baali wansi w'ekire. How that all our fathers were under the cloud. Era bonna bwe baayita mu nnyanja. And all passed through the sea. Era bonna bwe baabatizibwa eri Musa. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Yes, and in the sea. Era bonna ne balyanga emmere emu ey'omwoyo. And did all eat the same spiritual meat. Era bonna ne banywanga ekyokunywa kimu. And did all drink the same spiritual drink. Eky'omwoyo. For they drank of that spiritual rock. Kubanga banywanga mu lwazi olw'omwoyo. That followed them wewawo. Olwazi n'olwazi olwo lwali Kristo. And that rock was Christ. Tukomekaawo Katonda ku Luganda. These people, abantu bano bantu ba Katonda baatambula. Bayita mu nnyanja bonna mu kifo kitya. Baanunulwa okuva mu Misiri wona omuntu atya. Baabatizibwa mu nnyanja ne mu kire. Bonna okubatiza n'okwatandikira ku Musa. Bwe bayita mu nnyanja emyufu baali babatizibwa baleka ebibi byabwe mu ki. Bafutandika olugendo olupya. They were baptized. Ngabo Luganda wana kanisa osanga wana bamaze bakola ki. Okwabatiza agamba nti no nze nange zikizeera bajja kumbatiza. Balagana ekabaleka ekigambo kino. Katemba abeera ku kidiba balinga babatiza abantu. Sifa tumulaba ne Katonda yamukola ki. Nga abasajja n'abakazi basimbye layini bagamba bambatize naye emitima gigamba kanda amazi oganyuma. Kangende empugemu. Kwa hiyo sasa bisinga abantu bawuga buwuzi tebabatizibwa. Musumba nanga mpunzikemu. Yamukola ki? Yamuwunzika. Ni abantu bameka tutunulira olugendo lw'Okristo abantu bameka abanyikiddwa mu mazzi abakyayimiridde. Basajja bakuba enkuŋŋaana ez'amaanyi ne bakuba emizira brother gundi Mukama akwamusabira kubatizibwa bonna ne boogera amannya gaabwe. Ne basa Mukama okujoininga ekkanisa ya Katonda naye mu mwezi gumu mu myezi ebana omwaka gusobola okugwa abaali bayimiridde nga takyasobola kukola ki? Kuyimirira. Bana basajja bali mu Misiri luno lugendo lw'Abakristo abaganda kantu babuli abantu abategeera message ya kudabulya mu byabulamu message y'abana b'Isirayiri ebajjukiza ekigambo kino olugendo lw'abatambula nga bava mu Misiri tewali wakusaaga lutambula mu kiseera kyaffe kino bayita mu ddungu. Lwaki Mukama bayisa mu ddungu? Simba etulaga nti tuyita mu mbeera enzibu nga tugenda mu bwakabaka obwawa nga tusanga amawanga abantu ab'ensi ku kkubo nga tutambula betuyita akamadini amalala gane begatambula mu begakola ebisanyusa obulamu bwa bulijjo okusinza kwa kuba amazina kunyumirwa binyuma. Omusajja yanteekamu endongo ya Yesu n'agikuba n'akuba engalo ne baleekaana ne mugamba nti siga ensigo ofune. Okusaba kwa misa sabake ey'okumakya damu ey'omutundu ayagala ajja kujja kuya olw'eggulo Mukama amupimirako obupimizi ndi nja kujja nsobola eggulo nkusinzize ku olwo obudde.
Mulaba tewakoma Mukama kumuwa lunaku nti Mukama tukuwadde lusooka mu wiiki kwako wazuuki yaffe tulabye birungi n'emmisa bazimuwa naye kati nja kujja kumakya naye abaana ke bajje mu ttuntu awo naye kwenondooza nja naakera mu bukeezi baalu program kuba lwabwe si lwa Mukama naye abakwata olunaku lwa Mukama nga lwe yatugamba tulumulekera n'akola nga bwe yakola ki tumusinza olunaku lwo Bayibuli egamba etya Agaadi baalya baatambula ne babatizibwa banywa mu lwazi lwe lutya ku lwazi lwe lumu baabulirwa enjiri y'emu obukumi baafuna bwe bumu naye kyekyaddako olunyiri okutaano naye but bangi kubo with many of them God was not well pleased teyasiima teyasiima Katonda for they were overthrown in the wilderness baasulwa mu ddungu. Mulaba ekigambo ky'Abaluganda tuli mu ddungu muno bwennyini Abaluganda abawo tebagenda disima tutuka kuyingira Kanani ekyawa muno mwe bagenda okufa mwe babonebonedde mwe balekedde Misiri bavuddeyo mu mizira tugende tulumbe tuyingire ensi abajukizaako nga bagenda okulwana ekyekyaliwo. Genda osome ekyabo kya Yoswa essula ey'okutaano onyirwa 13 sooka okwate tovaawo awo tuddeko mu Yoswa 5 Yoswa essula ey'okutaano bali nange nonjagadde ntukewo tugende lumu. Yoswa 5 olunyiriri nasoma olunyirirwa 5 olunyiriri wa 14 n'ayogera nti nedda and he said deny sorry va ku 13 awo Yoswa bali bagenda okwana nga wano otuli bali batuse ku njegwego zaaki batuse okuyulumba Yeriko siwe waawo bagenda okugikuba Yesu agamba atya 13 yawo we yalinga asembedde Yeriko asembedde Yeriko n'ayimusa amaaso ge n'atunula and lifted up his eyes and looked era laba and behold nga wayimiridde omuntu okumwolekera there stood alina ekitala ekisobole a man against him with his sword drawn in his hand. Nakitolo kikwatiddwa omukono gwe ng'akisobodde okuva mu kifo kyakyo. 13 n'agakwina musembera n'amugamba nti Yoswa oli ku lwaffe amubuuza ekibuuzo oli ku lw'abalabe baffe olaba ndowooza amubuuza ekibuuzo. Yoswa omusajja wa Katonda abuuza ayimiridde oba sali ku lulwi lwa Katonda naye amwikole ki amutandikireko. Mukama n'agamba atya 14 n'ayogera nti n'amugamba nti nedda naye omukulu ow'eggye erya Mukama ntuuse kaakano. Yoswa n'amufukaamirira mu and maaso ge Joshua fell on his face n'asinza n'amugamba nti Mukama wange agamba ki omuddu we so okomekawo katono nnyo. Yoswa yalaba Katonda physically siwe waawo mu kyamba ky'omusajja ayambadde combat n'ekitala akikoze eki akisobodde ekitala kikigambo kya Katonda omusajja yenna nnyini kigambo agenda okulwana n'amugamba nedda nze ndi mukulu wa Jeryani fukamira ojjamu engalo zoyimirira ekifo kitukuvu. Yoswa n'avunnama n'asinza. Tuni omulembe gwaffe guno katusabe Mukama Katonda okoze ebikulu mu bulamu bwaffe. Amina. Haleluya. Mukama omuntu nako naye nga Mukama yenna ali kwatamulabako. Yoswa alaba nti ali maaso ga Katonda afunama asinze Katonda gwakoze eki nedi yakikola kwolulukaluka baganda bange singa yali mpisa Yoswa yali badde era akoze eki yesimba naye buli bagenda okufukamira amaaso wa Mukama baafunama ne bamusaamu ekiki naye tuli abasumba b'ennaku zino afukamira amuyita musukkiza omusajja yankubira esimu omundi ogwedde n'aŋŋamba wamma we nalabe nga mufukamidde n'entegeera kyafuuka nakyennyinyaza kisekererwa yes omulembe mupya okufukamira naye nga bw'atandika okugamba nti nalabe neesewuunya ng'omugamba mpa olunyiri olugamba nti oba osaba tofukamira tayinza tunuya mu Bayibuli n'alukuwa naye bw'oba nga oyagala okumuwa ez'okufukamira mpitirivu zijjudde mu Bayibuli munaganika ne munaganika ezikola ki
mpitirivu mweziri Bible bagivuddeko kyobola nti Bible egamba abaali babamukama they shall build the old west places they shall bring back the foundation of many generations they shall be called the repairers of the breach bino tukomyawo betukola byaliwo si bipya naye kubanga abantu babivaako nebisuula bifaananye ng'ebiki n'ebipya bifuuse ekivume ebintu in fact wa statement nja gikebera mukama nsasinga njagikebera nga ewesiyisoma kandi nja kisomeddako olw'eggulu mwena ffe agamba gye tunakoma okutuukiza perfecting a Christian character ensi tulabanga abantu abali odd abali straight rest nga tulyatuyinganga bi alien byennyini yes bwe tugenda okubeera bala ebikulekule Chelsea why batutuma na alien ndowooza that's the reason why bobe bantu ffe tuli bi alien tetutegerekeka kusabbiiti baganda bange katugere maaso agambye atya olunyiriri essula y'omukaaga eya Yoswa ova ku nnyo olusooka era yeriko kyali kiggaliddwawo chapter 6 madam our sister read chapter 6 from verse 1 to verse 4 era yeriko kyali kiggaliddwawo ddala olw'abaana ba Isirayiri tewali afuluma no one was coming out and even entering Mukama n'agamba Yoswa atya nti laba kikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kaakano ne kabaka wamu mukuwadde n'abazira ab'amaanyi era muli kyetooloola abalwanyi mwenna omulundi gumu so okomekawo katono nnyo olwo ndaba abasajja bagenda okulwanisa Yeriko gitwala tulife n'abooluganda bagenda okugikuba balina ebitala byabwe bazze okuba amawanga gonna ekubembega balina ebitala bazze balwana siwe waawo batuse ku Yeriko balina kujja ebitala basaleesala abali mu Yeriko batwale kiki enwana ekyuka mugenda kwetoola buki nga balalu tutuse ku nsi obwakabaka katonda tugenda kubuwangula lwakubanga nga bakoze amagye ga pathfinder nabayigiza obukodyo ne besikira ku migwa so tugenda okulwanyisa obwakabaka n'okubufuna nedda eyo ye Misiri Isirayiri ng'eva mu Misiri ne mayindi yali erina nti ebyomubiri ebyomwoyo by'amaanyi Bible ga si lw'amaanyi si lwa buki si lwa buyinza ne lwa mwoyo waani bwe tugenda okuwangula olutalo luno Mukama bagamba nti mugenda kwetooloola nga mutambula buki olwo mulwana niwe weebuuza omusajja naye yeetoola agamba naye bamazima neetoolodde oza ekibuga kifunye kanzunzu ne kigwa n'addamu muwona neddala okwetoolwa kuno kwesi ekusudde ekibuga kino olaba ndoza Mukama watuuka ku kibuga n'abagamba nti si mmwe mulwanyi nze nkoze eki kubanga lwaki kyali bwe kityo mu ssula esooka ey'okutaano olunyiriri olwokusatu Bayibuli egambye Yoswa alaba omusajja asolodde ekitala n'aganze mu kulwejje lya Mukama vuna mwesinze n'avunama n'asinza bw'amala okusinza oyo yali akutte ekitala ng'amuyibidde mu maaso eyalwanyisa Yeriko n'agiwangula balya kiwedde jasi yabawukwakulizo si byakumukeeka si kwaga nti abaana bange mutuulaawo kange ne mbamenyera Yeriko mujje muyingire waliwo kyemukola obulokozi bwetyo bufaanana abantu abasinga balowooza nti obulokozi kwa Yesu Kristo tukola emirimu gyonna tutule wali eri tudde mu bwenzi tubbe yakola emirimu gyonna kyakola ki kyekitukolera ayamba tugamba kati gwenza kukola kiggwe musajja wattu obulokozi no mumutegeera mutya mmwe ozena kyoyinza okukola osanyuse Mukama ggwe kali n'asigala nga yeevuluga nti tusobola sanyusa Mukama ne yeevuluga totali Bayibuli abantu tebagisoma oba bagiwuzika nga bagisoma naye tulina okutwala mirundi ebiri nga tusome oba bunabbi wali watugambye we have the churches who were called Babylon even in the days of our pioneers, and you have the nominal Adventists who say that they are Jews but they do lie balimba beita okweta kwangu yes kwangu so kuva ngamba ndi the president nange neita president atanga ngamba oh president yebaleko naye nga nakingamba andulira
nenga neeyise nenga bwofuna ekya president kye neeyise ekyamazima sinze enfuga nowa local defense ankuba kiba okoze president balaba yesu muto ajja kula naye wanaakulira nga ali mu kyokero nze mbabuulira kubanga abantu bakifudde ekigambo kya Katonda nti kyakuzanyisa naye mu mulembe guno okufaanana bwe gutyo nga ensi yo tumaze ogiraba eweddemu ensa n'abeeyita abamukama baweddemu eki okwegatta kugenda mu maaso bazaga kati mufaaki mujje twegatte wamu tulwanyise one common enemy, the aliens. That's why they are planning the tomorrow war, and it has already started. COVID ono nabagamba mu Luganda, COVID ono gwe tulimu kakati olutalo lwakola ki? But ngabagamba nti omwobudobi wagamba nti the third angel's message will swallow into a loud cry. Then but it only simple and gena kufuka yaki wevu zijja noza wevu yasoka yali first angel's message mu bakafiri wevu eyokuwira ya second angel yabwe kali third wave ejja kubeera third angel yabwe genda kufamu oluyogano lwabwe olw'okutulwanyisa ye tomorrow ngaye bagamba 2051 alien zigenda okujja okukolera okugira Yesu agenda okuddira okukola ki si bwe kiri si ngandi wagenda okudda bo batulaga period nti akyali. Then before tomorrow or today let us fight before kubanga senga alien ziliza yalo ngaye balaga mu filimu zali bamazeewo zonna bonna bwali bungi babu kuba bomu ne busaanawo ne mama tiyalutonda nezo imagination zaabwe kye baagala okukola Yesu omuntu ateesa naye ate mukama naye alina kyakola ki kyakola. Awo muganda wange mukwano gange musiraamu yampereza message ku WhatsApp na followinga naye musiraamu ze ndabunoonyezako eddiini entuufu yamugamba siganye naye kyoba okola lawako samoni yetwala basabiti ewedde teyayita isera sigiteekangayo omuntu yenna asobola okubikuka amaaso asobola okutegeera nti surely waliwo something behind. There is an agenda a planned against these men, these Sabbath keepers. Not even all Sabbath keepers, but the few. Kwa message eno gyetuwogerako, some people kiringa ekyomwiza okubanga bogane ku papase on their pulpits, even their media platforms. They cannot say any word against papase. Nenga wakiriminga nti platform kwa bazimbye ye kigambo kyani ebintu bingi simanyi banabimala nayo twale tuli mu Bakolinso agambye nti banywa mu luziro lutya ku lwazi lwe lumu naye kyekyaddako tebasiimibwa olw'omukaga we yagamba olw'omutano bwagambye ne bawangulwa mu ddungu bwe bakola ki bwe bafiira kyokka ne wali nga bagenda olumba Yeriko waliwo bwe tumanya abakola ki abafiira awo bali pera out of the bridge batambula mu lugendo. Paulo abogera kati olw'omukaga genda mu maaso nnyabo naye ebyo byali byakulabirako gye tuli ffe okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba. Webale nnyo Bayibuli egamba etya twajja tuyigana ebigambo mu kitabo kya Isaaya, learn not the way of the heathen. Temuyiga kkubo ly'abaaki yabamawanga. Abanasere bali batambula mu ddungu nga bagenda basanga bingi mu kkubo ebyabasikiriza okugoberera abamawanga bebakola ki bibakola byalabikanga ebirungi nga bw'oba onnyonnyodde omuntu mu magezi ag'obuntu ayinza okugamba nti kale naye nga Mukama agamba si biki ekyaleetera okubutawangula nti again nti now these things were our example byali byakulako byaffe that to the intent we should not last after evil things kugwamu na bintu ebibi as they also lasted nga bakola olw'omusanvu agamba atya nnyabo so temubanga basinza babifaananyi temusinza neither be idolaters ng'abamu kubo as were some of them nga bwe kyandikibwa nti abantu ne batuula okulya n'okunywa ne bagolokoka okuzannya
as it is written, bwekiwandiikiddwa, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Tujjukira nga bagenda sinze nnyana, baalya ne banywa ne bayisa ebivulu ne basamira. Bivulu byeka ebyamakanisa byetulaba abantu bebakola naye nga birimu kuwakanya Katonda. Enkuŋŋaana ezikolebwa ne baziyita ez'eddiini naye ng'ebikolebwayo biraga nti Mukama ono taliiwo. Baagolokoka ne balya ne banywa ne bazannya nga basinza bifaananyi byabwe bali beetereddewo. Si kigambo kya Katonda. Baganda bange abala puroguramu ne bannyinaze, Katonda kyekiseera kino kyatwetaagira mu kuziba ebituli ebyakola ki, ebyakubibwa mu kigambo ki. Ekigambo kya Katonda nga kirimu ebituli biwomogoddwamu, fe omulimu gwaffe gweguliwa kwe kugolokoka ne tulwana ku luuyi oluki. Era oba osomye ebigambo biri mu kitabo kya Bayibuli egamba bali Mukama agenda zimba ebifo ebyedda ebyazika, baze emisingi egy'emirembe emitya emingi, bayitibwa abazibi b'ebiki, ebituli. Bayibuli egamba bwete. Mu ndagaano enkadde Mukama agezaako kugamba abantu ne bagaana okukola omulimu guno gwe gumu. Naye Dawudi kiki yakola? Dawudi bassekabaka ekisooka essula 11:27. 1 Kings chapter 11 verse 27. The Bible says, ekisooka 11:27. Mpozi mulindeko awo, sorry. Katuveewo yadde wawaddewo ekyokuyigawo naye katugende olwakadde. Katugende mu kitabo kya Ssekabaka, 2 Kings chapter 12 verse 5. 2 Kings 12:5. Wow, nawe omusooka okwotinga waliwo nabagambye abasasa first naye nga tugende wano second. 12:5. Awo n'abalagira ng'ayogera nti ekigambo kino kye muba mukola. Ssekabaka ekyokubiri 12:5. 12:5. Bakabona bazitwale ewaabwe, buli muntu ng'azijja ku kwabo bamanyi. Kale baliziba ebituli by'ennyumba yonna ekituli kyekinaalabikira. Weebale nnyo. Wano waliwo Mukama ekigambo kyeyagamba bali bazimba nnyo. Era Suyungu ekozesa ekigambo and let them repair the breaches of the house whosoever any breach shall be found. Eno nyumba ya Mukama gye yategeeza kuba nayogedde ku bakabona nga baliperengedi ennyumba ya Mukama baziba buli kiki. The repairers of the breach balina okukola omulimu gwabwe waneeno bazibe buli kibalaba omuwatu oguli mu nnyumba yaani oguwomogoddwa. Tuyinza okutunira sabbiiti yokka, onaga tetukuuma sabbiiti, tetubula enjiri ya sabbiiti, naye nga waliwo emiwaatwa mingi etuli bingi ebiwomogoddwa mu ebirala gye tubuusizza amaki. Naye wano Mukama agamba nti tusoma olunyi lw'omukaaga kyekyaddako ekigambo kigambye nti bazibe ebituli. Olw'omukaaga n'agamba ati naye olwatuuka mu mwaka ogw'amakumi 20 ogwa Kabaka Yekoyaasi kabona nga tebannaziba bituli bya nnyumba. Weebale nnyo. Ekigambo kyagamba muzibe ebituli baatuuka mu mwaka ogwa Kabaka Yowaasi kabona, Kabaka Yowaasi nga bakabona tebanaba kuziba biki bituli. Ekyewuunyisa mu kiseera kino eno, mu kiseera kino kye tulimu, mwe tulina okuzibira ebituli. Si weewaawo ebituli tulina okuziba eby'ennyumba ya Mukama. Olwaleero olina okubiziba so si nkya si ssaawa eziddako. Buli we baalirakisinga ng'okukola omulimu Mukama gw'abagambye, embeera yagenda ng'eyongera buki. Abantu abasinga bagamba nti tugenda kukola omulimu gwa Katonda ng'ekiseera ky'ekisa kimaze okukola ki.
sibenga bama Sunday mazo okulangirirwa babisindika muki era kama ati no yes message special no kubaawo ne tulina kwawukana nga tulina kwawukana nga Sunday mazo okola ki okulangirirwa bagana kama sogamba weke statement yemwe mutawe ki disintera nnyo jukudi nga page lukaga mukaga Bible yemwe una byagamba in amazement they hear a testimony that Babylon is the church fallen because of her errors. Yes, muchari fayogera statement yeyo Catholic Church was already in fallen condition. Eragamanti the term Babylon does not only apply to the Catholic Church, for it has been in fallen condition for many centuries. Kati church kyasobola kubanga kisamaliriza okulya message in Catholic Church is Babylon kisobola kuwunikiriza nomala kola kyasobola okuwulira naga Catholic Church is Babylon. Can that amaze you? Fallen because of her errors, because of her rejection of truth, sent her from heaven. Katonda njagala kusomwa Bible n'omusomyo byafaayo andeko event yemu mukama ngaweereza message okuva mu glory special to the Catholic Church. We have only one church. Ali badagamba churches. The testimony that Babylon is the churches when badagamba, but it's the church. Which church is this? This is the SDA church, which is now under general conference. Finally, because of her errors, they rejected the truth sent to her from heaven. Omusana kutugezaawo kuzima emisingi egy'emirembe miki tuziba bituli bino yakuya mu kigambo kya Katonda. Gwe mulimu mukama gwerekera abantu be gwe batakoze. That's why twanzo kulanga agamba nti these people who are going to be enraged, this is the churches and the nominal Adventists. They are going to be enraged because of the testimony, the message we preach. It is a rebuke to their evil works. They are uniting the enemy of sorrows. The enemy of truth is uniting his forces against for the tomorrow war against the aliens. Abaganda batetula ekintu kyonna nga kyakusaaga. Tetukiraba ng'ekyokusaaga bannange. Message eno obigambo headinzeko biri serious. Bano babisekera babiduulira. Bano ne balowooza nti twenoonyeza byaffe. Ne baganda bange tuyinza kwenoonyeza by'omu bubaka buno. Tosobola. Banga bukwawula ku mikwano oba okyenoonyeza bibyo ki. Bukwawula ku bitiibwe bye kubayinza okusembeza ekkanisa zikalanga message eno ebuulirwa. Nimbye. Eno message ekaliza omuntu omugamba nti tolya bino, tonywa bino, sabiri gikume bwoti akuviira. Mbanoonyeza ki ebyangu okubulya omuntu message yonanga bw'erina okubeera. Abaana basenga bali mu ddungu batambula biki baakola. Endya yaabwe yakyuka. Tuli ffenna. Kyoba nabagambye nti mu kitabo ekiyitibwa kye tusomye ekya Tomorrow on Aliens. Omukazi yagamba omusajja yali agamba nti vegan, yakozesa ekigambo vegetarian. Omukazi n'amugamba nti there you know we are near the end. Awo tega ntusemberedde ki? Kubanga Mukama buli we tuba nga tusembera okudda nga tusembera okufundika kwa lugendo. Azza abantu ku original diet okulyanga bali ebintu bigero bayamba okutegeera. Olaba ndowooza si kulyanga ensi bwekola ki? Okunywanga kulina okuba kwa njawulo. Enneeyisa yaabwe nga eri separate okuva ku yensi nga bali odi totally bali odi wo batunuulira. Ngera bali nga bi alien bebapulaniza okuzikiriza. Okusinziira ku magezi g'abantu ab'ensi ffe abantu ab'amazima balina okuba abantu zize zi alien abaganya ekigambo kyani naye kale ffe batipatizeko ezi alien bo be bantu niye Mukama kukomera agenda proving nti beba alien ffe tuli baki enkomera egenda provinga byonna tulinze tukaayana ki era buli wenda banga bakola ngamba basajja tuli bakazi battu bigenda kugwa butaka byonna bakola ki naye essanyu lye tulina ng'abantu ba Katonda olugendo tulina we tulutuuse. Essaawa y'okuwummula ekoze eki? Etuuse esembedde.
sina budde bwakudda mu ntalo n'abantu, sina budde bwakudda okusikagana mugwa n'abantu abatayagala kutegeera. Bwe nzija wano ne mbulira abantu ekyo banze mbira ku WhatsApp ebiseera ebisinga naye omuntu alete bigamba ne mu blockingira sitayagala kudda mu mpaka. Omuntu gwenda obongo nga busiru totale musiru oyo mu blockinga simala budde naye kubanga nina ekyo ebyokukola biki. Abantu bagala kumba osanga message nga zinganga 10 mu meka babuuza bibuuzo oli ku muntu akusika nga nomugwa no lelele no kakati fa kino ku blockinga nefune esimu yange sijiza na kasasiro wa audio zizo wene gwe naga siuliza audio sina budde zo buuliza audio zizo nebe nino kola ke ebirala uliya mkyawati bwe yayogera bineno kitebe kitibwa wawanvu nja kusoma wedda ate obuddakiika nsigazaayo ntono. Mutabe kiyitibwa Special Testimony Series B page ey'omusanvu nga musanvu Special Testimonies Series B namba y'omusanvu page ya 5 paka 5 omwaka 1995 mwanyira ffe wandika ebigambo bino n'agamba one thing is certain is soon to be realized. Ekintu kimu ekikakafu kigenda okubanga kikola ki tukitegeera kizuulibwa the great apostasy obujemu bwaki obw'amaanyi great apostasy which is developing and increasing and waxing stronger obweyongera era bugenda nga bunywera and will continue to do so bugenda kugenda masoga bukola bwe buti until Lord shall descend from heaven with a shout. Paka mukama agenda okukubawa. We are to hold fast to the principles. Tulina okunyera ku nkolezo. To the first principles agamba nti okunyera ku misingi gyakola ki ejasooka of our denominated faith egy'okukkiriza kwaffe. Bwe tukukola bino bagamba nti mutandikawo kanisa endala ekiraga kanisa nti mpya kwekweta omusana ogutakoleza eki ogutabaddeewo omusana ogutali kuwatu ayogera mukama. That is a new church, that is a new denomination. Naye kanisa ebange ebadde ekali ku musingi neeva ku nkola ez'amazima yeefuuka omusingi omuki mwana njaffe ali praying agamba we cannot stand off the foundation for this would mean apostasy. Bwe tuva ku musingi kitegeeza tuli baki bajeemu. So, about standing off the platform, they bagamba they are on platform. Naye ate abali ku platform bagamba be bali ku muki be bavudde ku mulamwa abavudde ku musingi. Ega bibadde njala kusomako wano ebikulu ennyo. Mwebona byagamba bwati I writings page nkaga mu mwenda agabigambo ntubiwulirize. Ife nabo Luganda. I was pointed to those who claim to be Adventists. Nasongwa kwa bali bagamba nti baki Adventist. But who reject the present truth. Nenga bagamba musano gweki. Nenga bagamba Adventists are the nominal. And saw that they were crumbling under the hand of the Lord was in their midst to divide and scatter them. Tibali berumaluma tinenga omukolo gw'amukolo guli wakati mu bo okubakola ki okubasasanya n'okubawula yawula. Now in the gathering time kisera kyokukola ki kyokkuŋŋanya so that the precious jewels among the question nti ebyobugagga ebyo ebyomuwendo ebiri wakati mu bo who have formerly been deceived abadde balimbiddwa tuife nawe Luganda may have their eyes opened amaso gasobola okukola ki kubikuka to see their true state balabe embeera yaffe ey'amazima gye bakola ki. And now when the truth is presented to them which amazima gaba bamaze okubabuulirwa by the Lord's messengers era ababuulizi ba Mukama abeesigwa they are prepared to listen betegefu okuwulira and see its beauty and harmony era obulungi bw'enjiri eyo n'obumu bwayo and to leave their former associates bawukane
I read this page reading Kagamwe agamba what? I saw that God has honest children among the nominal Adventists. Nalanga mukama ina abana abesigwa mu bayita baki abadiventi. And the foreign churches n'abakanisa agakola ki? Mulaba enjawulo. Kubanga batugamba nti nominal Adventist kibiina kirala kati ati foreign churches ne nominal Adventist bibiina ki bitali nga si Sabbath keepers. And before the plagues shall be poured, mukama tala kufuka kawumpuli au tungatala kufuka kawumpuli, ministers abasumba and people n'abantu will be called out from these churches. Bagenda kuyitibwa kuva makanisa galiwa and will gladly receive the truth. Bagenda kufuna kwaniriza omusana n'essanyu. Satan knows this. No Satan akikola ki? Bane kino Satan akimanyi tetute. Satan asoma obunabbi. Nezo aliens bazanya yamala okuyisoma n'abagenda okujja n'abafomingirawo ki n'abayiyizawo ekintu kyawe n'agamba muzanye kifilmu ekiti mu lwana olutalo before tonakola ki agambe Satan knows this. We achagenda okukola. And before the loud cry of the third angel is given, mukana na kubuka bwaluki mujukira no message evamu yesolinga into loud cry naye tena kuvamu ologana tena kuwebwa. He raises an excitement agenda okusokucha mu makanisa ago in these religious bodies, that those who have rejected the truth abaganya amazima may think that God is with them. Balozeni mukama chali wachiwa munaki mbiraba nnyo buno bunabbi baganda bange ne banyazi. Sitani akimanyi nti kakati singa ndeka message yange bagirisivinga nga bweri nenda gandi wano dada mwoyo taliiwo bagenda abantu bange kaikamba chamuse bagende mukama akola ki tuwatize emitwalo 10 mu TMI bagume wewe comfort zone bagamba nti Bible and Bible alone Bible not yokka nenga tibakola nga Bible yokola ki ekyo nekerezia kikola twabiwulira dasiri pia ngegambe simbe kanisa yasooka esibe ku nsingi gw'abatume nenga bakola sibi abaki nonyerezo labe ekerezia na kyekola nga abatume bakikola yadde naki ne byambaza kyambalo ky'abatume omwana yambuza ekibuzo kati mwana kwena wano bwekiti yambuza osimbe ku musingi ki Bible engamba era sina kungamba wabula omusana gwensimbyeko nsimbe ku musingi abatume ne bani Yesu ijinjiri okuki simanyi musingi mwana kwa ngamba kwensimbe sisimbe ku unioni kandi zabaga usimbe ku musingi ki yaze simbe ku gundi ku kitebe ku simanyi ku Washington DC gundi General Conference Headquarters ku ensimbi ogwo ebantwala abantu bagala ebitiibwa ebyo ani akutumya okuweereza omusumba district yantumye enzi gyembulie divine y'olwaleero awo ne batuula nejjangu kiyinji ng'ojjozunga n'obukooti bwo ovudde gy'ovudde ojjogambe nti banne abuluga naye ekyokuyiga ani ekyo password esooka ani akusindise wano oyogeranga ani newoga banne ngenda kuyigiza kuteeka ya mukama kulanga tulinyweza kuyigiza sabiti bweyina okukuumibwa diguli meka yakutegeddeko webali nnyo omukadde omukulu yakutegedde naye omukadde omukulu yani abooluganda ge mazima abantu bakuta ebitibwa bya Katonda tulina omusumba omukulu ali omu omukulu w'abakadde ali omu omukulu w'abadinkoni ali atya omukulu w'abalabirizi ali omu naye abasajja beefudde bassa abalabirizi yebasalyawo nti kati gwe tojja buulya gwe buulira bishops archbishops kansomesa limene yagamba Sunday law and church leaders waba baboogerako manuscript releases volume eyomusanvu page 19 akatunda akasooka bagamba bwati omwaka 19 tusomera 19 mwetaano kali 19 agamba bwati the rulers of the land abakulembeze ab'ensi will take their position bagenda twala ebifo byabwe above the great creator of the land nti okusinga oyo yatonda eggulu naki n'ensi bagenda kudda mu bifo nga beegulumiza okusinga ani Katonda. The claims of a false Sabbath will be brought to the front nti okusinza kwa sabiti ey'obulimba gwenda kugibwayo mujuke papa nga papa Benedicto n'abalala nga bagamba nti abakristaayo balina okulaba nga government recognizing the keeping of the Sabbath by law, Sunday by law
nga civil gundi institution bayiro kali watula government yekyegattamu n'abantu bagamba nti wama muve musese muki. And the rulers and the people will act upon the principle of short-sighted policy. Nti abakulembeza abensi n'abantu jukira policy ono ya ecclesia opapasi bagenda kuziba amaso gaabwe obutalaba kirima bega wa kintu kiriwa. The first Sabbath, nti sabiti yobulimba, the first day of the week will be accepted. Egenda kubanga ekola ki ekkirizibwa. And the rulers will unite muli akantu kano abafuzi abakulembeze bagenda kola ki kwegatta with the man of sin to resume his last ascendancy. Bagenda kwegatta n'omusajja ow'ekibi ono omuntu yagambu omanye abantu bamu tebanyi kubulira njiri. Baloza buli oyogera ku papa nti enjiri obulyambi you are attacking. Kati taata mani obusinga wano munyonyole ntya. Olongosemu oba sitaani. Nebe nakashaka oyozemu ekigeza kati wamani obusingi sataani yagenda gwagenda kwegatta naye. Tunamusanga tumusongere ku bantu nga yekwese nitulaba mukubikulanya gwe yawe entebe amatuulo okwo okole byenkugamba namwana obuyinza obungi dala era kubikulwa bizibu bijja bibuzaabuza abantu bijja gwa abantu mu kanisa. Kale fika tuzibafubutulemu ali waziba goba munga bagenda mu basigalawo. Agenda maso n'agamba the first Sabbath, the first day of the week will be maze bakulembeze bagenda kwegatana n'omwana okwonoona man of sin, the papa say our papa to resume his lost ascendance. Mpozi okuzamwa amandoza gaya manya agagwa mujuga papa lyo mundu ogwode twasomanga gamati we cannot division is a wound. Mujuga statement eji uyogera ndio kwa ukana kiwundu in the body of Christ mubiri gwa Kristo kitamuza ni Satani okwa ukana kiwundu mu kanisa mu mubiri gwa Satani. Yuge kanisa katonda yo yegatta automatically message ebagatta buki naye Satani adani namo obondo nenga bwe kubaneteke newo nabo bwe nagamba bane otweyawula kiwundu obusajja butufunako omukisa butubulira omusiramu bwakuba omukatuliki omukatuliki nakuba omulokole nakuba kati baba yakuba. Division is a wound in their body. Emaso nagamba laws enforcing the observance of Sunday as the Sabbath will bring about a national apostasy from the principles of republicanism upon which the government has been founded. Ndi amateeka ag'okuteekawo Sunday nga sabiti gagenda kuleeta obujeemu obw'ensi yonna okuva ku musingi gavumenti y'Amerika kwe yakola ki kwe yasimba kwajjukira byekiyita mu Amerika ekidda Uganda ekidda mu Korea ekidda wa ne China ebiva mu Amerika ebikolayo. The religion of the Papa semuli ekigambo kino nti eddiini y'owa Papa will be accepted by the rulers egenda kukizibwa abafuzi and the law of God etteeka lya Mukama will be made void ligenda kugaanibwa ligenda kulwanyisa kuzigizibwa. Wetusonza abooluganda bwe tubasolega bino refreshing obwongo bwo. Remember the last movie Tomorrow War on aliens. Sabbath keeper aliens. Tujja kuba tuli awo ngana kugamba nti oli mu bana aba alien yagira yiko tuyita kyonna kye balina tuyita azironga azibula abantu bayogera mukamba baba alien babuli ekituufu ng'erinnya lye batuwadde abatumwe bayita bakkubo naye bakkubo kirimu obulokozi kyalimu obulokozi abekkubo obombi gwe kyolaba kyendi kyompita naye abaganda bange omwoyo bunabbi agambye nti olutalo lugenda kukola ki
Manuscript Reasons volume y'omusanvu page 19 mu byakutundwa kutulisha budagala masona gamba those who link up with the world abegatalashi nensi denying the faith nebagana okukkiriza and refusing to be denominated people nebagana okubanga bantu ba Mukama betongodde of Lord is choosing, showing by their actions that they believe that there should be no special distinction between believers and unbelievers. Tiabamaze okugatana ensi nemala okulaga nti tewalina kubaawo njawulo wakati w'Abakristaayo n'abatali Bakristaayo. Abatali b'Advent will surely be left to the results of their choice. Bayakulekebwa mu bigendo kuva mu kusalawo kwabwe. There are those who though knowing the truth that has brought us out from the world, as Seventh Adventists in our Seventh Day have denied the faith of Aganya Kukiza. No, asajja mugenda babuli enjiri mutuleko nabo naye musajja wagamba ogenda obulira enjiri otuleko naye ali mu kusoma philosopher ayongeddeko ne kuli yomu kubateekateeka n'ebigenda okubanga kamuleka kiba kino tuzuukuke tume kusiriwazibwa bannange bantu abali eyo. Yesu yali abulira enjiri teyatambulako kigere kye kugenda kutwana bakabona batule ku njiri boogere yamanya njiri jembuli egenda kubaleeta gyenkola ki mbali buking abakabona mu kiseera kya Yesu bali batuse kulema nga bataka kubeera nga bali just kubali bukinga naye Mukama yali agezaawo kubuulira kwe kusika bano be bali babuzaabuzizza abeze kukuba eryaki ne muba bali batanaba kubanga bali kitundu kubali abali maze okuwagula okuwakanya Katonda basooba mpola ba Nikodemu mutegedde kigambo ekyo basooba enjiri esika omuntu agiwulidde ng'anoonya amazima nemuleeta gyekola ki najja nasirika na Katonda oba kumakya oba misana oba bagoba ebire biri mu isandi sengulo kamisana nga bonna balaba oba batambula kiro ne azonga zibakoze eki era bagaana emitima gyabwe gyamayinja tuwide gabino plainly ne recently nga kagula makanisa mata yatudde mu nkiiko ne bali banne ne bagenda ne baddemu ne bateesa ne baza Mukama kwa makanisa gakoze eki bagenda kuddamu kutambuza ebintu byabwe nga bulijjo. Some Advent nga bino nabimanya gamba byogera bituufu naye mu papier when d to a period to a date njagala muwawo nabbi akotinga nga nti Sunday namala okulangirirwa muloke mutandika okufuluma baganda bange mbawulira ekigambo kino Sunday ro ye kugala kwa bujjula kisabuli buntu ategedde message eno. That is the close of probation. Wabula abatatana kutegera mazima ganeeno bagenda okufuna chance after Sunday ro ne even Sabbath keeper teri choice ndala musage kiba Bible ganti abana abakabaka bali galirwe wa Mukama na wakale bwingira abana bava mu nsezi wala abama wanga message eno ya Advent bagenda kugaliwa obweru abantu abadde basinza Friday abakola ba Allah n'abalabo n'abadde bakola ba Buddha abadde basinza ebifaananyi bya Maria bagenda kujja bali ku meza y'abaana ba Katonda ng'abaana bakabaka bagobereddwa wa bantu basage n'ekigambo kya Katonda. Katonda tasaaga bakuume ebifo. They are compromising with falsehood. Don't call the church Babylon. The church better start work and see how the worker moves. Stay at home. But according to statement, esitasonga kubo a message ya kanisa ya Katonda. So si abantu abajemi. Balongosa linnya so si bikolwa byabwe. Omuntu owenso balongoseka erinnya lyako ati awabala muzinguzi aba police nguzi omuntu akasagiza kulongosa erinnya lye agulira buki niyo omuntu ayagala okujja wenso bitagula atereza ensobi za dakola ki bwogatu longosa erinnya lye kanisa mude ku principle y'ekigambo kya Katonda. Atulire ekigambo kyogera kuli reformation and revival mwebona byagamba nti bwe twagala kwa revival nga kanisa badde enafuye ediridde tulina giwerekeza ne reformation. Reformation means reorganization. Nyagalodde ku kitebe ky'ekkanisa
agambe we need to reorganize the structure kuvalira ku mukulembeze paka wansi. We need to reorganize. That is the meaning of reformation. Reformation odamu no forming ekintu ekiki okudamu no forming odamu no teeka buki kwanga kirese obujemu buno what enteekateeka nkyamu. But reorganization will never exist, will never happen. Yesu yagamba Isiraeli metabanabi Yerusalemu metabanabi mirundi emeka mule kigambo ekyo Yerusalemu metabanabi mirundi emeka yenjagadde okuba jemba kunganyiza enko okunganya obwana bwayo mbe watu mutayagala kuba mwakafayinga enkuba etonye efudemba enko neyita obwana bujje bweggame ebu protecting ne budduka ne bupalira myala. Mukama gane nyumba imulekedde kiki kifurukwa 7 MR 192 akatunu kansoma ku kusatu njafundikira. Those who are departing from the faith are at work to undermine the confidence of others. Tabakola nga bava mu kukkiriza bali ku mulimu ogw'oku nafuya okukkiriza n'obwesigo bw'abantu abalala. And they have been thus at work for years. But our warning come from the one who is interested in us. Because he sees our dangers and is acquainted with the convincing of those who are opposed to his truth. Ndiera akola omulimu gweguliwa kulaba nga amatiza abawakanya mazima gebadde gyakola ki nayo saye kanisa nga ekoze kino okulanga abantu bajja mu kukkiriza olw'okuva ku principles z'ekigambo kya Katonda because they are now off the foundation. Baba tadde amakanisa bwe mwali gyakola ki naye baganda bange forms of worship zasigala nga yadde Yerusalemu emeze Mukama amaze givaako basigala ne forms of worship but God was not in the midst of them. Yakibala wone bagambye ko twasoma ku Beatitudes ku kitabo kya Mountain of Blessing ti Yesu Kristo yakungana nga that was the holy temple. Basigaze ekibiina ekinyirira basigaze ekalu amatiribona n'amajje gaakamu ng'eshininga bweti eglitalinga naye nga ina okufuula yeekalu eyo ey'amakulu okubanga eri valid ali bwe luwa muti akoze eki atudde basigaze ebizimbe ebinyirira n'amannya naye ng'ekinyusi ky'okusinza n'alina omukisa gw'okusinza kwabwe okubanga kutuukirira ali ku lusozi n'abayigirizwa be balinga bali 13 Yesu we 13 bali 12 ekkanisa ekubyeko n'abasajja n'abakazi abali mu 10 kano taliiwo bali mu bali eri bunyonyi yebwerolera emiti yegikola ki gyo gyafunangamu kubanga gyasisinkana gyasembera okumpi neyagitonda nga ali wamu najjo gyo gyafuna naye abali mu forms of worship basigala mu bizimbe binyirira. Time gye tutuuseemu baganda bange abala programu eno abali ekyokuyiga kino omulimu guno gwetaaga okuwagira buli muntu alina omutima ogwagala okukola omulimu gwa Katonda wagira message ministry eno tetuna kye tulina tuli baavu tuli bankuseere nga bw'oli ago watudde twetaaga obugabirizi mu message eno egende mu maaso tulabe twenoonyeza eba twogera ebigambo nga bikola ki bwebiri kubanga Mukama bw'ayagala. Yesaya sura ya 5 nyosooka Bayibuli gamba nti yogera gutokolwa ki tota yimuse eddoboozi yo nga ki obuli abantu bange okusobya kwabwe nyumba ya Isirayiri ebibi byabwe bintu bibiri abantu okuba buli okusobya ensi yona bantu ba Mukama naye ate mu bantu ba Mukama mulimu ebibiina bibiri abakitaabwe Setaani n'abakitaabwe Katonda ne bona bantu ba Katonda obuli abantu bange okusobya kwabwe n'ekkanisa ya Katonda ebibi byabwe Mukama
njagala atuweerewa mu mukisa. Amina. Budde butambudde. Ntandika okwogera nyiza n'otalekera okwogera kubanga ebyokwogera tebiggwaayo. Naye nga muganda waffe mwenye waffe wagamba nga muganda waffe Sulemani bwagamba ebigambo bino eno nti kwiga okungi kukoya obuki byonna bikoze eki biwuliddwa. Si byonna nti mbibagambye naye ate oba oliawo byonna bikoze eki bigambo bino ebitono byetwogedde I believe byonna mubiwulidde. Agamba otyanga Katonda okwatanga ebiragiro bye kubanga Mukama ekigwanira omuki Katonda ayisa omusango gwa buli mulimu na buli kigambo ekyakwekebwa obanga kirungi obanga kibi. Abazibi b'ebituli tuba njagala mulema kutambuleko olunaku olwaleero nga tuli peyalinga breaches mu kigambo kya Katonda. Bingi wandiko bingi bisomye tumenye nti waliwo abagamba nti batereeza naye nga tebatereeza bongera kuwomogola. Ngabawo n'abatereeza nga ddala ekyamazima batereeza. Naye ensi etera okulaba abeefula abatereeza kubanga balina ttulu zonna zonna bavaayo ne balaga nti bagenda kukola naye nga tebakola. Nga bava mu Misiri nga basitudde olugendo lwabwe balaga bagenda kuyingira Kanani naye ekyapuluvinga nti tebaali baamu kusigala mu lugendo nga bakola ki. Mwanyinaze waliwo ekigambo kye yaŋŋamba nti era wali wano yaŋŋamba nti ye yali yeewuunya ensi yonna emitwalo 14,000 kubanga bagenda okusigala Mukama bagenda osanga nga balindiridde abali abalamu abatagenda kulega kufa ababo ebise bigenda okwetanga sitro eyo 144,000 tebagenda kuttibwa ne bagenda kubeera mu mbeera ey'okutya bagenda kuttibwa mu mbeera enzibu. Naye ekyamazima kituufu byowulira ku bakristaayo buli olaba abakristaayo batambula nga bakola naye basanyukira oyongera proving ebigambo ebingi nebuuliddwa abantu bangi bagiwulidde naye atononya bagenda giwerokaminga majority bagenda gikyawa abantu abamu bavuma n'okuvuma naye Mukama nga bali ow'ekisa tukoze ogwaffe etanyo gamba ekigambo kino ne bwenfa olunaku olwaleero ne bwesiddamu kubulya ku mu TV ennaku eziddako kisooka okubaawo naye atiisika akatono nnyo kensobodde okukola ne baganda bange kakoleddwa teri yali yekwasa neyali akinyiga limoti n'ayitawo guli musinga neyafuna omukisa okutuula n'alaba n'agaana guli musinga taliwoza neyategera n'agaana okwongerayo eri omulala guli musinga. Naye Mukama nga bwaliwo ekisa ffe katuyimire ku lwazi Kristo paka olugendo lwaffe lulifundikira. Omukulu w'ejja akulembedde eyawanguza baganda baffe abasooka n'abeetooza iriko ne bawangula n'aba principles ne bazitambulirako nti mwetoleze emirundi gumu buli lunaku mirundi 7 lunaku omurundi gumu olunaku mwetole emirundi 7 ndi Yeriko neegwa naffe bwetyo kikolera okukola ki okubeera ennaku 7 z'ebeetoloza ziraga okutuukira ku ebiro byonna buli kimu kyaggwayo kibalina n'okukola Mukama yakibagamba bakikola perfection yatuukirira. Kanisa ya Mukama nga wali bweriwo Mukama atutuukiriza naffe oba oliawo n'atuwa ekyo tulina okutambulirako tutakikozese ziri tusinga. Sisuubira nti waliwo omuntu yajemba ku lunaku olwo nga Mukama agamwetooloole era yandibaddewo okujema yali wakufiira wamu ne bali abajeemu. Naye obuulize kinsaba baganda bange tutambulireko okudda obujja mu byobulamu tukirowooze ku baganda ffe olugendo lwe batambula nga bali mu ddungu tulutegeere. Omusajja Daniel yafuna obunnabbi obw'ensi eno kwetambulira okulyako yakwegendeza nga ali mu busibe e Babuloni. Endya ya Daniel yali yanjawulo mu nsi mwe yagenda. Ne baganda ffe nga ali mu Kanani nga batambula ogenda mu Kanani ekyokunsi endya yabwe yakola ki? Tebamala galya, tebamala ganywa, tebamala geeyisa ng'ensi bwe yeeyisa bali balina kubappa ekyuliya. Abageza okufaanana ng'ensi bwefaanana baafiira mu lugendo tebatuuka mu Kanani ekyokunsi. Mpozi ewewaawo muganda nga azijukizza naye abaagala okubatizibwa bambi mbeegayiridde temutya bantu. Naye wiiki eno tulina enteekateeka y'okubatiza bana abaali wiringi okubatizibwa mujja kuba ku ssimu eza ministry tube nga tusobola okukola puroguramu entuufu wadde waliwo abaagala okubatizibwa naye lwakubanga twali tetwagala
okikola omundi ogumu nga waliwo n'abala baleme kuyisibwako mukisa ogwo. So far side ye Lwanyonyi waliwo omuzeeyi waffe sebo tukutumiddeko nnyo Mukama akuwa omukisa ayagala kubatizibwa n'aba famire ye mukadde waffe oyo n'abalala bangi nnyo besinza kumalayo oba oli awo baze baŋŋambako ku WhatsApp ntwaga okubatiza kwaddi naye badde nsaba buli awulidde koola eno ekikozese tegeeza omulala n'ekirala waliwo muganda wange yaŋŋambye muganda wange Bruce ali Gayaza naye yaŋŋambye kati musumba ebyokusaba tugenda kukola tutya mugamba tujja tugumira ku muntu yaffe wano mpola mpanga tukole enteekateeka esingako obulungi ey'okuŋŋaana tujja tukuŋŋaanira kuno mpola mpola nga Mukama bw'atuwadde omukisa guno eno naye nga tulaba tuyinza okweyongerayo n'okugaziya enteekateeka eno naye tufuba nnyo okulaba nga tufuna ebifo ebyokuŋŋaaniramu kubanga kaseera katono nnyo tugenda kubireka ekyo mbabuulira sigamba balina omukisa mukuŋŋaanira tisoke naye temulwana nnyo okulaba nga mubifuna ekiseera kitono nnyo ensi abatagiraba weetuuse muzuukuke muzibule amaaso tulina we tuli naye abantu tebanaba kulabawo naye ensi esigaddeko webuba buti mirimita eri egi n'obutawera tuli ku njegoyego za Kanani olimba olwo Mukama nga waliwo ekisa tugenda kukwata vidiyo yalwo mu wiiki eno egenda okutandika olwogera ku Kanani tuli ku njegoyego za Kanani tujja kuba tulipuleyinga sabbiiti ejja nga Mukama waliwo ekisa naso tuwagira okuteekamu ssente so mpozi ntwanga okusa guno okwebaza baganda baffe abasapootinga muganda waffe Mike yatusapootinga okusendiza laptop emitwalo 3 twagattagatta Mukama natuwa ekisa ne tufuna laptop eno gye mulaba wano eno era twali tufuna laptop nga tukomye nga tutyalaba na summons sabbiiti kuteekateeka naye Mukama waliwo ekisa neerabira okugibanjulira mu butongole nerode tugirina Mukama agulumizibwe tujja kukomekerezaawo okuyiga kwa lwaliro okwokumakya tugenda kuddamu olweggulo n'ebibuuzo n'obunnabbi n'ekyokuyiga kya Bayibuli kitasodde kuyiga Mukama bawo omukisa katuweeyo okusaba. Katonda waffe ataggwaawo tuweebaza kubanga otuleseewo era olw'ekisa kyo wabala okutuyigiriza ebigambo byo tetulina bwaffe kyetuyinza kukola kutuukirira nga bw'oyagala naye tusabe ekisabo kibeeramu naffe otunywereze mu kigambo kyo kitambuliramu tusaasire tubeere abazibi b'ebituli ab'amazima tuleme okubeera abazibi b'ebituli ab'obulimba era abatakola kyetwogera teeka ekisa kyo okuva muyita mu sabbiiti n'entukuvu yo ng'ogabira omulimu guno sente zeetaagibwa ne tetulina ne kwegabirira olw'ekisa kyo kwata ku mitima gya buli kinoomu awuliriza era pulogulaamu eno n'ebyokuyiga bino asobola okumuyamba okumukozesa okuba nga wagira omulimu guno beeramu naffe mu nteekateeka zonna ez'obulamu bwaffe butambulira sabbiiti nga bwe sikyasirika obudde byetugenda okuyigako byonna n'okwogerako tusaba Omwoyo watulungamye atuyigirize mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Tujja gerako mu kuwummulamu ali tujja tutandikira awo Mukama bakuume.